era oyinza okugamba nti okugiyoyoota ako kuwedde era ojja kufuna ekifaananyi ekituufu akitawe obaoliawo ne bazadde be ne bajjajja be ayinza okutegeeza nti wano webyebijja bwe bagalamiziddwa. So Evelyn Lagu ku ssaawa 8 essaawa enzibu ennyo mu mbi y'ensi eno wagenda okubanga agalamizibwa wano nga mugenda mu maaso n'okulaba ekifo kyo kimaze okuyoyootebwa. Kaakati tulinda ate teekateeka ziri wali nti zigenda okuba ng'ibula Evelyn Lagu. Jjukira nti waafiiridde abadde n'ekivulu kyategeka nga ne Papa Misa Ssemakula yamukkiriza okubanga akikolera ku papas ennaku z'omwezi nalabye 28 ndowooza zabadde ennaku z'omwezi 28 wabadde agenda okukitegeka zino ozesiza nga kino akituukako era bw'atyo n'amuyita oluvannyuma lw'okutawaanyigo nga wetuze tukutegeeza ku ggwe ali ku SOT TV ssaawa zino. Ekiriwo kyekyo tukulaga kaakati ekifo Evelyn Lagu wagenda ate okwegatta ku banne abamusookayo olunaku olwali ku ssaawa 8 naye nga mbadde nkugamba nti October 28, 2023 yabadde ategese ekivulo ekimanyiddwa nga Evelyn Love Charity Concert, ekyo ng'agenda kusonderamuko ku ssente ez'okulabika nti afuna obujjanjabi, naye kino tekyasobose. Kuggwe agenda mu maaso n'okutulaba ssaawa zino. Embeera yeeyo gye tuli mu ssaawa zino, naye nga ekiriwo kyekyo bingi ebimujjukirwako ng'ogyeko ennyimba. Abadde muzanyi wa katemba n'ebyekuusa ku ebyo, era nga ayimbyeko n'abayimbi ab'amannya abalala ng'omugenzi Kitalo Nakimera yamubakingakokko, Alima Namakula naye yamubakingakokko, Ragadi Makoma wamu ne Mampi eyava mu Zambia. Bino akumwe abajjukira era abadde bagoberera Evelyn Lagu. Embeera yeyo kakati gye tulimu akumwe abatulaba ennyimba ziwerakokko mbulira ntegeereze nkusaba n'ebirala sikyatya nnyabula ate ekiriwo kyetugenda mu maaso n'okulaga okusiibula Evelyn Lagu kwe kugenda mu maaso ssaawa zino. Tugenda kubanga twegatta ate ku puroguramu nga bwetambula wali mu tenti. Evelyn Lagu ono embeera ng'etabuseemu ng'amaanyi gamuwedde, nga mutuufu n'essubi lirabika litandise okumuggwamu, ng'alaba bamujjanjabye tebiwona n'ebyekuusa ku ebyo. Yayimba oluyimba lwe yayita Nkoleki. Oluyimba Nkoleki yaluyimba era lwe luyimba lwasemba okuyimba. Munzikirize nga bwe twegatta mu kidaala kaakati mu kiseera kino ate tulabeko ku luyimba olukatono olwo yayimba ng'ali ku kitanda lumanyiddwa nga Nkoleki. Oluvannyuma tujja kudda n'olwa gospel Nkoleki tumumaze ndowooza. Waliwo lwe bayitambulira Nkoleki mbuulira olina basawa zinokulabako omuyimbi yenna gwenza okwogerako ow'erinnya wadde munakatemba ow'erinnya wano we tuli babadde tebannajja. Tukitegeddeko nti bangi eri gye basoose okukuma olumbe ate babadde naye nga saawa zino tetunnabalabako wano. Ensonga yo tetunnagimanya naye tujja kulinda tumanye oba tulabe oba banaaba ate beegatta ku bannaabwe abali wano okusinga tulaba kibiina kimu ekya Zubairi famire kiyinza okwogerako nti sofa kyekibaddewo abamu baasunzeewo abalala batudde ku makya naye nga abantu ku kyalo ate bo abantu obutebe obwabwe obuteereddwawo bagenze maaso n'okubanga babujjuza erudde eno. Omubiri gwa Evelyn Lagu gukyali munda mu nnyumba ate bannaba kubanga bagufulumya era tulowooza nti obudde bwonna ate tujja kubanga ate tulaba okugufulumya. Yagezaako nga bwesobola okufunakokko ku mwana mu kigambo kimu bibiri atwogeremukokko naye wano waatudde bwe kinaba kisobose
omulekwa asigaddewo tujja kufunako ku kigango kye naye nga tetunakifuna tugenda kusooka owa Zubairi family naye bali kubeerawo olwa Evelyn Lagu kale munange Zubairi family kasatukkiriza obeere munnaffe tufuuka baluganda olwaddala olutali olw'emirimu so era tuli baluganda era tubadde baluganda ddala ate kati zinafuuka taata mu Zubairi family so Evelyn mbadde mulanga muwala wange mula wange wa mwana bagwenzaala kubanga akola ddala ebyomwana bigwenzaala byandibadde so yasimba okubeera naffe lwali lwa mukaaga then nafa ku Sunday ekiro naye ne ku Sunday nayogerako naye emisana nga tonna bagenda ku kyoma so even atuusa okufa nga akyayogera naye nga ate okushuutinga twashuutinga ku Lwokuna waliwo kafirimu akapya ke tuba tukola nangamba papa nina mukumaanyi nzizaayo nkole manyi ati abagwa ku mutima oba oyagala ng'owulira oyagala ng'okiwulira naye wa munafu wote kyova olaba nti abadde munafu naye nga soogenda kusha n'ayimba ng'oluusi si kya ssente nnyo naye ng'omutima gumusindiikiriza olw'ekitone so kibadde mu ye era neebazanya abantu bambi ababaddewo ennyo ennyo kubanga Evelyn muntu abadde nga ajja ku show nga tebamuyise naye nga awulira akyagala ng'ekyokubiri yeetaaga okufuna akasente mudaye akanamuyamba ku dialysis kwa Evelyn wafiiridde nga wiiki etaaga emitwalo 40 buli wiiki ate nga buli wiiki era yeetaagayo akacupa waliwo akacupa keddaka abadde anywa era nga papa n'akacupa ke banfuniraawo kamitwalo 15 naye kanyambye ne buli wiiki kenkozesa kamu kanyambye kati ndi bulungi ndina amaanyi olaba nga ndabika bulungi ngolaba Bambi byayogera bizzaamu amaanyi kati wafiiridde nga ate si olaba nti talabika bulungi okusinga bifo kate lwaki kibadde kinene nnyo gye tuli Evelyn nawe yalwalira ntutya netukiteeka ntubeera prepared nti anytime omuntu ono asobola okutufaako n'atafa ntuyingira mu mwaka omulala nga tafudde netuguma kati tuuka ekisa netukimanyiira era abaana bano badde nga bankubira essimu nga papa mami ono netyasuze bulungi nga lyawo ketofaayo ngaakimanyi era mu dakiika 2 agadde akagenda kubeera bulungi oba mu ssaawa emu edda akajja kubeera bulungi kibaddengawo nga twakimanyiira kyova nti bwe yatuusa okufa ate kyakutudde nnyo kyabadde kibi nnyo gyendi kubanga bano abaana bankubira essimu nga bakyamuliko muzeeyi noono boka bakwesa nga abawaayi mami ayinza okuba nga afudde nentuukawo ngaera bibaliwo bokka nekyabadde kibi nnyo gyendi kubanga nabadde sikisuubira nikisoboka okubaawo naye tumusabira ki Mukama amusaasire bingi betasobola kwerabira ku Evelyn bingi abadde walinnya naye ng'ayina empisa sijjukira kulagana na muntu wa mpisa nga Evelyn abadde mukulu alinamu kasente ke alina erinnya naye ng'omugamba Evelyn eno sikulabawo awuvaawo gitokikola ng'era akyusizaawo kulaba aliro tugenda kukola amawulire tetwetegese ogenda kwogera kimba amawulire togeza noyogera mubaba nga ate baze mu bungi kabanne papa aganye nosooka kikyogerako kubanga omanyi ebyamawulire osobola okuyitira n'okola ekitali kituufu ate twafunamu ekizibu bwe twafuna ebizibu ku muganzi lwazza bagalawo ekivulu kye abantu bagamba nti tulimba tulabye nga sho tegenda kukola ekisalawo tukole ki sho tugijje mu mbeera bweki so bibaddengawo nenteekayo omusango mu kooti bwe nateekayo omusango kooti gutambula bulungi okwenda kuzitwafunyemuko ku ntegeeragana n'aba Namulondo nti okusobola okukivaamu mu mirembe kati we tuli era ife abadde ngambooza papa kituuseewa papa kiri kitya kooti yeegamba ki omusango wagusala ddi papa obulwadde bunuma manyi sijja kuwona kati oba luli oba ddi naye nandifuda tisinga nkozeeko ku sho eri bakisazamu mukazi yankola bubi naye nandikozeeko ku sho wakiri ne bwe yandibaddeemu bibaddengawo kati paka netwategese nga tugenda kukola nga 28 omwezi gwa 10 misa akyajja natugamba bannange omwana ono twetaaga okuyambibwako tosobola kungamba nti munaabeeranga mudipendinga ku ssente zino ez'okubafuuwa ku stage nga omuntu ayimba zokka zimuyambe okuba nti
afunamu kye yeetaaga tosobola kubanga ogenda kulibendinga kwekyo tuteekewo kembeera tusobola kufunamu kasente akeegasa ate tukolamu ka bizinesi oba oli ate akasobola kuvaamu sente zinakolanga dialysis oba alina amaanyi oba talina maanyi netutuula wansi meeting negenda maaso netuteesa tushebeerewo nga 28 omwezi gw'10 era twatawuliso giposhinga gendayo abantu bataleso gitegeera ngolaba kinyuma kizaamu amaanyi ne tiketi batandise okuzigula tables nga amaze ozitoola kati bino ebigenda byewaawo netufunamu challenge omukolo tuguleke olwagenda mumaaso kubanga main issue yali ya butya bwetusobola okufuna sente zituyambe ku dialysis ate omuntu waffe afudde naye abantu ab'enjawulo bwe twogeddeko nabo bagamba nedda sheeka ndi mumaaso waakiri akasente akanaba kavuddemu ate kayambe omwana eva omulimu gwe wadde gwa kuyimba kati omwana ayimbe ku stage ayimbe ki ayimbe ennyimba za maama we afune mu sente tusobola kuba mu bantu mweri tugitegesa awo alina olaavu ya eva ajja kujja awagire kikayamba kati awo wetuli ono yemuleka ono Fred Kasano ono ninga ono babadde naye yafuuka mwana wa Evelyn bwebadde bwebasi era basula bonna abakoze bonna babeera bonna buli kimu era Eva agenda otuuka okufa nga bamuliko babiri ono n'ono kwekuyita taata woono oluvannyuma naye nga babiri era badde bamutwala ku dialysis ne bamuyina bamuzza ewaka olunaku bamuvuga bamutwala ku shona agikola nadda ewaka ekyo kyadde ebbanga lyonna ku bonna abaana aliwa eyali awo kali kumuwa ensigo mutabani wenyyono ne kati olwokuba nti ebyabeererawo ng'akyali mutomu era kyatukolamu okubuwe nti yali akyali mutomu kunanawiza 18 amateeka tegatukkiriza ng'alina okukuba nti awuzza emyaka 18 kati awo kitasoboka bwe kityo n'emyaka bwe yagiweesa kubanga kyali kigisemberedde ntimutwala ettake okumukola okumuopaletinga abasawo ne bagigwa omukyala munafu tekikyayinza kusoboka kaki tulina okola kubeera ku dialysis ebbanga lyonna paka lwaliva mu nsi tubadde ate nga dialysis ya sente nyingi nfakti bwe yagenda ettake yaragikolera nakasera kati nga kosi tusobola kusigala nga tuli mu ddobo erikyo okutandika okukolera ekiruddu ekiriko wansi ko nti ogula eddagala zino katheta bibadde bingi zikwiramuko emyezi nga 8 ku 10 omukono guno gwajja ne guzibikira ne guzibikira bika buli wiiki nga bakubamu empiso buli wiiki bateekako katheta musuwa neguzibikira otugamba munonye emiliyoni 13 tujje omusuwa kukigere kumugulu baguteeke wano bajje omusuwa mukugulu bakuteeke mukono bagujje mukugulu kuba guno gwali gumaze okufa kubanga bakozi benyanga iso biki mopalitinga musuwa gujje ku kigere baguteeke mukono asigale nga tuyisayo eddagala sente zitubula bwe zitubula nga option eriwo yakumuteeka wano kafeta bagiteeka wano n'abeerawo emyezi gyalinga oba 6 infact kino kyatugirako obuzibu kwatuuka ekiseera nga tekyayinza genda ku dialysis nga ddala teriyitawo natandika okuzimba kwe kusalawo bamuteeke wano kyo kyatukostinga millions ziba zaalimu 4 ndowooza bwe 3 ku kitundu kwennya n'omuteeka wano ate wano nofuna infection nga wayise emyezi nga 2 nga tebalina okukyusa bajje wano bateeke wano era babadde ofuna ku mubiri gwa Evelyn balina bamusalaasala buli wamu nga amusaleesa kandi bajja wano ewali watanya ne bajjanjaba andi bateeka wano ezo zonna ziba sente ku operation zezo naye ngaera nga papa nsabira agenda ku operation simanyi ugenda kubeera n'okiwakadde n'omusabira yamusabidde essaawa nga 8 operation evuddeogamba alhamdulillah era wafiiridde nga kafete ekituufu kiri nti obulamu buli expensive mukama bw'aba abukuwadde
amazima olina kumwebaza owulidde papa batugamba byebaze bayitamu nga buli kibagendamu kya ssente naye ngaekyo kyonna kiruubirirwa kubanga Evelyn Lagu agenda kunsinga mulaba kati kyekiddako Evelyn Lagu agenze omwana mumusigazi kakati ekiddako nebaza abafamire ya Evelyn tukwataganye bulungi kuba mu ati ebiseera ebisinga artist agenda nawayo obulamu bwe bwonna eri ati naye saabwe etuuka mu kaseera akano olina okwedda eri famire kati famire ebange bayinako omuntu ofamwefoza mumubadde nayeeka biki kati ekyo oluusi mufunamuko obuzibu mu mbeera bwetya ne famire tubaddemu tukwatagana bulungi paka essaawa yaleero tujja kukola kitulinako obusobozi ku mwana ono kitulinako obusobozi tosobola kweyama kubanga mulimu si mutono si mulimu gwa wiiki emu tunakola obwo ogumale tujja kuba kitunako obusobozi bwatukwatagana mu ne famire tulabe naye nga abantu bonna betwogeddeko nabo tugambye sho egende mu maaso akasente akanaavaamu abantu abadde bagala Evelyn abagaliza omwana future ennungi eyo eya 28 ye ekyaliwo nga 28 batugambye egende mu maaso kwanza nadde ngamba tugiyiteyo ngati egende mu maaso kubanga kigenda kuyamba nnyo omwana okufunamu kasente kati abwe tuli twagala kasente tukafuna tulabe ki tusobola okukola bizinesi kyesobola okujja mu kasente kunaba tufunye tulabe nga omwana kamuyamba mulamu obuddako bingi nno Uganda byerabirwako tuyanze ngenda kubanga njogerako ko n'omwana mu kigambo kimu oba bibiri nga kitalo mubeerawo ngenda kubuuzayo ebintu bibiri wewasalirawo okuwa maama ensigo yo wamanya waliyo yagala kutaasa bulamu bwe bagala kwebaza bannamawulire mwenna kyali kitya tunyumize mu katono ebisanja balisa muzikiriza ebyogere waleeri bagenda kumulwala n'okutawanyizibwa mu bulamu balesaba akaseera kano bannamawulire mutukoze bulungi ngumiikirizeemu ebisinga byogere nga bampadde omukisa bagenda kumpa kati naye nga sinakusiibula ngenda kusaba kigambo kye ekyasembyo artist abali ku sofa ekigambo maama ekyasembyo kyewayogedde naye olwokuba nti omukolo kuba celebratinga wabeewankoordinatingira abayimbi abaliwo sofa era yampisa amanya gange nti tutandika okuteeka mu nkola ekiraamo ky'omugenzi kweyatugamba nti bwefa abantu bange saba okumuzayo mu ddwaliro balina okusanyukamu banzijukire nti kino kyembadde nkola ki lwekyo abayimbi abaliwo sofa osobola okulaba nti tumwambaza omukolo nalengereza nange ekyusa nenkomawo nemusanga mukutte era nga tumambaza kutambulira mu kiti kyatanguza okumusitula tumutwale mu ddwaliro okubeera kamu emirundi ng'esatu munange sikulamu katukusabire tuyanzege abatulaba ku Soul TV tulimu Ewedde experience embeera eri wano gyetukuwa nga bweri ku mukolo okusiibula Evelyn Lagu wano wetuli saawa zino ekalungu Masaka era nga ekiriwo kyekyo sisobola kumaliriza programu nga sibawaddeko kayimba ka gospel sikyatya ke kayimba ka gospel ke yayimba bannaffe bakwasaganya ensonga zino bagenda kubanga wakiri bakatuwaako eddakiika emu oba bbiri oluvannyuma tujja kusiibula katukawuliremuko ng'alaga nti agumye takyatya